ku Dr. Kano Kizza Besigye ku mulembe gwe omulembe gwa Seya Ssebaggala n'emirembe gy'abannabyabufuzi ezize zibeerawo lwaki nsobola okugendako ne Kyagulanyi Robert Ssentamu Sefuliya Kimpugugu Kimpana Kimpanze kubanga omuganda agamba nti ebibibikirana okwagala nnyoko oyagala nazaalawo byonna bibi naye ate okwagala maamawo bakusanga ne nazaalawo si kibi nnyo Kyagulanyi mubi naye ekisinzo tuyamba mu mulembe gwe nti tategeera nnyo bya bufuzi ategeera ndongo ekyo ne kituyambako okutta omwoyo gw'opposition ogubadde mu Uganda ebbanga lyonna jjukira omwoyo gw'opposition gukola ekintu kimu kutta byanfuna kugootanya nkulaakulana kutabangula mirembe kubanga mu nsi yonna omuntu agala obuyinza asooka kutabangula mirembe egyo egiriwo akyayise gavumenti katusookere ku mirembe gy'abaseya Ssebaggala Seya Ssebaggala bino biva mu kamwa ka Munyagwa y'omu ku bantu abalina experience ku opposition ebbanga ddene omukyalo ow'okubiri ye Betty Namisango Olive Kamya omuntu ow'okusatu ye Minister Norbert Mao abawa obujulizi ku opposition ku ngeri gyetabangulamu emirembe n'okwonoona erinnya lya gavumenti n'okweryamu enkwe n'okutabangula emirembe bo bafune ebifo oba bafune political capital tusooke n'omukulu Munyagwa ku mulembe gwa Seya Ssebaggala teyayina bisaanyizo bya UNEB n'ategeka okwekalakaasa nga yetakuliimu wabula olw'okuba yayina komandi nene nva ku bino ebya Kyagulanyi byasaamira ku mitimbagano ne wabula n'omuntu agenda ku luguudo abantu bedda nga bw'ayogera nti nja tukere twekalakaase ne bw'aba kyabagambe tekiri mu makulu nga bakeera ku kkubo oba bayina byakukola bingi munnange ng'abantu bagenda ku UNEB awo entinda ng'abantu bafa amasasi nga gakuba abantu tiyagaasi emmotoka zidduka zitomedde abantu naye walaayi Seya Ssebaggala nga talina biwandiiko nga talina nabimwogerako ekyo Munyagwa yakyogera nga batuuse ku UNEB omusirikale ng'amugambye nti jangu muvubuka gwe tuyingire muno onoonye ebipapula bya mukama wo bitwale munne gwe baali naye yamugamba tosiriwala naawe omusajja talina mpapula olaba tuddako omulembe gwa Besigye ne Lukwago egyo gikwatagana emirembe egyo okumanya Kyagulanyi munnafu kuba nabagamba bannabyabufuzi bana ababaddewo mu Uganda Lukwago Besigye Bobi Wine Seya Ssebaggala Bobi Wine yasinga amaanyi kubanga Bobi Wine takomandinga nko bantu kwekalakaasa ne beekalakaasa nedda Bobi Wine munafu mu bonna kyova olaba nti omulembe gwa Kyagulanyi wakingwagalamuuko tegubaddemu kwekalakaasa na kufiirwa bulamu bungi nga ku mirembe egiyise Seya Ssebaggala Besigye ne Bobi ne ba Lukwago ne bannambooze ne baseggona bakatikkiro egyo emirembe gye gyabambiddeyo DP yali y'amaanyi nga CBS y'amaanyi opposition nga y'amaanyi buli lunaku abayo okwekalakaasa okupya mwe mwali Buganda ya Riot mwe mwali Wokotuwaaka mwe mwali Mabira mwalimu ebintu bingi nnyo ebyekisirwa abantu maafiirwanga obulamu bwabwe ebiseera ebyo Besigye yakeeranga n'akwata mu nsawo n'aweeka olusawo n'ajja mu ttawuni n'olaba okufa n'olaba abayaaye n'olaba poliisi akavuyo poliisi magye military motoka boda aba ne bafiirwa ebintu byabwe abagamba nti Museveni mutemu nabo batemu Nambooza akomandinzeeko okwekalakaasa okuwera ng'abantu bafiiramu for nothing tuzuulira nti bino tebiyamba omukyala Betty Namisango Kamya bwe yava mu FDC n'akola ekibiina kye bwe yali yeegatta ku NRM yagamba bw'ati nti nze kyannumanga nnyo ne ntuuka ne mbikoowa okeera ku makya okupulaaninga gye tugenda otabangula emirembe tutuule ku TV ekawungeezi tulaba batuwogeddeko ekyo ne Norbert Mao yakyogerako nti tubadde mu opposition ssente wa Museveni tulya tuzze tubuzaabuzizza abantu baganye enteekateeka za gavumenti twekalakaasizza abantu bafudde ffe tetufudde kyokka ng'ekisinga omuluma agamba nti bwe mwatabangulanga emirembe ng'oddayo mangu ewaka ng'otuula mu ddiiro olinde sitole yeeyite ku NTV just gwe abantu bakumanye naye nga byokola bifiirizaamu obulamu bw'abantu waliwo abafiiriddemu waliwo abakwatiddwa waliwo abaakwatibwa ku kabaka Riot eya Buganda nga nakati bakyali buzira naye ng'abaabawaga bakatikkiro Mayega baseggona bampuuga bannambooze bali bweru bali mu gafo n'emmotoka bavuga nnene
waliwo abeekalakasa ku woko tuwaaka olunaku olwaliro abamu bakyali luzira Besigye waali abamu ndooza abasanze nayo naye bano abaabeera nku Besigye bayinguli tulina we weebali kitegeeza aba opposition mu Uganda singa nandibadde ngoberera opposition singa yalinga abasajja bayita ba Fidel Castro mazima nga baali balina kikosi gye baagala okuleeta ba Malcolm X ono omusajja Mandela we South Africa naye abantu bagende wasala ekiro n'akeera n'abagamba gavumenti imbi kyokka ye mutwala ebweru sente ezijja ku district bazirya ez'emyoga basooka bawa bo Nambooze twazuula nti asasulwa ng'omulema ku parliament ne Nambooze mulema waawa kati nzoba obulimba n'obuyaayi sebesaagala kanzire wano ku Museveni bwe tugamba nti Museveni assa abantu n'aba opposition batemu owa opposition Seggirinya ayimirira ku live n'agamba nti Bobi Wine bamusse mu kwekalakaasa kwa 2 abantu ne beegugunga nga walayi Seggirinya alimba Bobi Wine bamutwala ewuwe Seggirinya nasibwayo wiiki ezi n'ateebwa naye akeegugunga ako abantu abakafiira mbawera n'ebisatu kubanga security tojja kwokya luguudo okwata omukazi omukwate ku mabeere omusikaala kaleega security ekuleka ejja kukuba ogwe ku ttaka naye nga ani akitandise Seggirinya abantu abalina opposition yali ennungi yali oyo munyagwa era ne Seggirinya ayononeka ayingidde Nuupu n'atandika okusasamaza tandika okuvuma abantu tandika okulimba n'okwagala okuceketeseketera gavumenti naye Seggirinya weefuddisi ng'akyetikka TV ne munyagwa oyo mugati gwa bato eyaddukanga mu tawuni baatunyumiranga Kyagulanyi ayinza okuba abadde n'abantu abavuma naye ekivumo nzola kati banvumye ebbanga nenjala ndaga enkovu y'ekivumo giremwa gyali mimyufu okuva nga ndi muto n'abaana bange bw'obalaba na babiri balina emmwe emyufu tegeeza ebyo si bivumo obumpi bwali bwe waffe amagulu agakyama gaali gakojja wange Semwogerere nze nafaanana bukojja so siina kivumo kyonna kyonna kye nnina wano era njagala okwebaza ku Kyagulanyi ak'ensuso nti ebyo yeekweka n'atambula mu nsiko eyo biyamba kubanga abakubeera Besigye n'atandika okwekalakaasa simanyi okwerayiza abantu bandifudde n'okufiirwa bizinesi zaabwe abantu baakubanga omuliro mu nguudo abantu baayokyanga bizinesi z'abantu n'omulembe gwa Kyagulanyi kyengwebazaako Kyagulanyi keep it up kola obukolomooni ffe weetuli nze ndi wa ghetto structure nva Major Emma Kuteesa nkolagana ne Kalisa Stewart owampenkoni kombucha n'empenkoni basop era Kyagulanyi naye era bwe mukyukira yalina pulaani ze za pulaaninga bwate bagenda okuba emmoloka ya Museveni ejjinja baali luddawo naye twebaza Major Emma Kuteesa kuba Emma Kuteesa oyo yasobodde okukonteininga ghetto ne tutalaba kwekala okumanya Emma w'amaanyi mu NRM ebaddewo ebbanga lyonna ng'okwekalakasa kwa Kampala kwagirema ng'ababooda baagirema ne ghetto nga yagirema kuba mu ghetto okwata emitwalo 5 ne beesaasaanya omusokoto gw'enjaga omusokoto gw'enjaga 10 n'okwata miliyoni 10 n'oziiwa mu ghetto mu Kampala yonna ne beekalakasa ne basalako ekibuga nga ne poliisi tesobola bakwatako naye Major Emma Kuteesa wajja ne ghetto structure n'abisalako ne tumala okulonda buli muntu n'azingira omukira mu magulu ng'embwa nadde ewuwe ensi ne yeeyongerayo so Kyagulanyi nkukubira salute olw'ekyo neera Major Emma Kuteesa gwenzikakkanamu katono kyokka ne Yoweri Kaguta Museveni Commander in Chief of the Armed Forces and Mad Ugandans Didan Mubangizi in fact katugenda buweekula nze mulimo GNRM sigita tugenda buweekula South waddira ne Mubangizi ng'ali mugoba ebikozesebwa banna Uganda balina okulima balina okulunda n'okweyimirizaawo tulina okulaba nga buli maka galimu ekyokulya n'ekyokunywa bwe bugagga obusookerwako so tuli mu kujja be buweekula tujja ne Didan Mubangizi ne ttiimu yaffe okubalaga byonna ebikoleddwa Didan Mubangizi jju NRM jju ghetto structure jju Kalisa wampenkoni jju mpenkoni kombucha jju mpenkoni basop jju Bobi Wine jju people power our power Kyagulanyi is my president ani baga principal is my president wange omulonde Kyagulanyi Garcia